Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nate program amaka. Program amaka elagibwa buli Saturday sawa 3 ez'ekiro neddibwamu buli Wednesday sawa 10 ez'olweggulo. Program eno ekutuusibwako aba Vento Media era ng'osobola okugenda ku mikutu gyabwe gyonna egya Vento Media ku ssimu, so okudownloadinga app nebeera ku ssimu yo. Ng'eno program osobola n'ogisharinga, osobola n'ogiteeka ku status yo n'ogyagaliza abantu abalala kubanga erimu okubuulirira ate omulamwa gwe tubuulirako abantu ebikwatagana ne family, okubeera ne family ennungi, okuza enkuza y'abaana era currently omulamwa gwe tukyaliko gukwatagana n'ebyenkuza y'abaana. Omulundi guli twakomekereza programu eno nga tuli ku kitundu kya abaami, taata mu maka oba omwami mu maka, roles ze zaali badde zitya. Ate n'omwami Bikongolo yatuwa statistics nga zeewuunyiza nti ate zaakolebwa like in the 60s nga olabira ddala nti ekitundu eky'abawala 25% against 1% ng'olaba kiri so inequitable. So tukyetaaga nnyo okuyiga n'okulaba abaami ba leaders b'amaka baali bakoze batya roles zaabwe okuyamba abaana okukula obulungi. Era ne leero nze Evelyn Lufaafa nkolera Makerere University nga University Counselor, the marriage counselor or marriage and family therapist. Nkola n'emirimu gya kkanisa era nga n'egimu egya TV nga gino ebikwatagana ne family life. Nkoze ne munange mwami Bikongolo era nga bulijjo agenda kweyanjula kuba mmanyi buli lwetuteekako programu eno wabeerawo omuntu omupya ajoyininze nga tatumanyi. So mwami Bikongolo ojja kweyanjula obabuli ebyokola. Yes, then tuwongeyo programu mu mikono gya Mukama tutandike. Nze Mugerwa Madison Bikongolo kama tumwebaza okutukuuma n'atulekawo nga tuli balamu. Nkola n'ekitongole kya Bible Sat of Uganda. Naye twebaza Katonda olw'omukisa guno gw'okuyiga ate n'okusomesa n'amagezi Mukama g'atuwa. Ndi life skills coach, relationships coach, kusobola okulaba nga abantu tuzimba enkolagana mwe muva emikisa gyaffe era kye kitufuula ki kye tuli. Omuntu buli bw'ogamba nti abantu baakutama otuleka tutegeeredde ddala oba okyagala okusigala ng'oli mulamu kubanga omuntu abantu okutama kitegeeza kufa. Bantu b'ogenda okuwasa, abantu b'ozaala, b'ofumbirwa, b'okola nabo, so weemanyize engeri gy'obeera n'abantu obulamu bukwanguyire. Mukama kutuweera omukisa ku programu eno. Amiina. Ekyakiwongayo wa Mukama tutandike. Osaasidde obulamu bwaffe Katonda, tukuwa ekitiibwa ssebo, tuggulumiza, tukutendereza. Weebale okutuwa omwana we Yesu Kristo eyatufiirira ku musaalaba Gologoosa, ffe abaali hopeless ne tufuuka hopeful. Abatalina any sense of direction, now we do. Tumanyi nti buli kye tukola tusobola okutunulira ebyandikwa ebitukuvu Mukama campus esigala ng'eri very clear okutulaga ki ky'oyagala tukole. Nsaba Mukama oyongere okwogera gye tuli, tulabise omukisa otujjuza amagezi okutegeera n'okumanya ne programu ya leero eraba omukisa mu maaso go Mukama. Bwe tusabye nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Tweyanza nnyo ssaale omwami Bikongolo. Mwami Bikongolo, omulabi wa 3ABN TV mbadde ngezaako okumuzaayo ku mulundi guli wali osomesa ku roles omwami. Ate kirungi nnyo nti roles zino bwe tuba tuyiga nga ate omwami yaziyigiriza zindooza kikola amakulu mangi. Omanyi mwami Bikongolo singa mbadde n'omukyala nga yatudde mu ntebe eyo nga yatandika okuyigiriza abaami bye balina okukola. It is easier for a man okuyigiriza ku by'abakyala than when omukyala yali okuyigiriza roles abaami. Abamu bayinza n'okujja ku TV agamba abakazi kati ndooza bazze kukaaba babalowooza nti oli tabimanyi naye nze ndowooza kikola amakulu okulaba omuntu who experiences ate nawe oli male olaba abasajja banno ate waali agadde okuyamba eggwanga naddala emiti emito abavubuka kale n'abakulumu nabo balina bye bayiga. Nze ngamba mwami Bikongolo, it's not too late to learn, to unlearn and learn new knowledge. Of course. So era ogenda kweyongera ng'ogumiza ensonga
ya roles z'abaami kuba tumanyi nti maybe mu bantu maybe 5 abatulaba oyinza okufunamu abantu nga ne babeera 3 ng'ayize okubeera better father, better husband, era family eganyulwa kubanga abaana abo obulamu omanyi nti nkola ku bintu by'obwongo, mental health practitioner, so nze manyi nti relationship nene nnyo eya mental health ne family omuntu gy'avaamu. So family webange etengekeddwa bulungi, abaana bakuziddwa bulungi, mental health yaabwe kituufu bajja kufuna ebizibu ng'abalala naye ate si ku extent y'omuntu avudde mu dysfunctional family of an absentee father, uncaring, atamanyi roles ze, atafaayo wadde nga byonna yabikasukira mukyala, you know, all those kind of things. So Mwami Kongolo, saba oyongere okuyigiriza eggwanga. Twayanziza nnyabo. Mu lupapula lwange research gwe nakola gwe nayita Unveiling Parenting Dynamics, nakola statement negamba nti the father role is secondary for most Ugandan family systems and society. The paramount role in the lives of most males is occupational. Awo nyagadde okutandika kipangulule bulungi omulabi akitegeera. Amaaso g'omusajja n'obulamu bwe bwonna abiteeka nnyo ku mulimu okusinga ekintu ekirala kyonna. Kati ekyokukuza n'okulera abaana kiri secondary, kijja luvannyuma, tekiri primary. Oluusi ebintu bino lwaki tubinnyonnyola, oli bw'awulira n'agamba nti kiri secondary, obwongo bwandi mulowoozesa nti kiri waggulu, kuba secondary eri waggulu. Eri waggulu wa primary. Akitawala literal nga bwe kiri. Naye mu usage mu context y'oluzungu wano mwe balukozesezza bwe bagamba nti it is primary, kitegeeza kyakumwanjo nnyo kikulu, primary responsibility, you know, kwe kutandikirwako ebintu byonna. Ekintu ekiri secondary kyekyo ekintu ekijja oluvannyuma, you can do without it. Well, not necessarily, but okay, it has an importance. The primary role is the bedrock. It's the bedrock, it's the foundation. Kati omusajja okumanya ebintu bye bizibu, ye amanyi nti ekisinga obukulu ku bibiri bw'obiteeka wali parenting ne occupation oba career, obongo bumugamba nti career yesinga obukulu. 100%. Njagala kwogera n'omusajja atulaba ku programu eno n'otugoberera. Omulimu gw'omusajja mu parenting, okukuza abaana, okubalera n'okulaba nti bavaamu, gwandibadde gukuteeka nnyo ku bunkenke n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Kubanga kizibu omuntu okuparentingira mwana wo. Ekyo nkimaze. Naye mu lupapula luno nagamba nti naddala abasajja abalina emirimu egiri professional oba managerial positions, naye n'abo abali mu lower status occupations, naye nga bawulira baagala nnyo okwachivinga. Omusajja buli bwanoonya achievement ye teri mu parenting, tasobola kwagala kuvaayo society mugambe nti that man achieved by raising very naye ayagala that man is an achiever, aina doctorate, that man is an achiever, he is the richest in church, driving the biggest even car. When he has the worst family, but he has probably the status of being the richest man in the church, he feels wamaanyi. Kakati abasajja bwe bateekeddwa okuzuukukira, Richard R. Clayton mu kitabo kye The Family, Marriage and Social Change, y'omu ku bawandiisi b'enjagala ennyo, namukootinga. Richard R. Clayton yagamba, most males identify themselves by the work they do for a living, not the living they do when away from work. Statement yako kali powerful. Kali so powerful, kali loaded. Kuba kagamba nti abasajja, ekitonde ekisajja ekisinga obunene, bw'aba ayagala okunnyonnyola kikyali, ayagala nnyo bamunnyonnyole kusinziira ku mulimu gwe gwakola. Omubazi, engineer, lawyer, doctor, name it. Not the living they do when away from work. Wabula
tebafaayo nnyo ku bulamu bwabwe. Kyovudde olaba nti dokita osobola okumusanga ng'agula malaaya naye ng'ali contented. Yes. Awo aba afuuse somebody so oba ali mu bwamalaaya oba abaana tebasoma oyo nno dokita oyo nno lawyer. Ekyo nga kikavaringawo kimuyamba okusigala nga awulira alina ekitiibwa even when the family is crumbling. The reality is when we fail to provide the necessary leadership as fathers, as husbands in our homes, for our families, yes. we cannot celebrate ourselves as being successful, as being achievers. You're right. That's the point we are trying to put here. Meaning nti omusajja kye bayita meaningful success, meaningful achievement, parenting. How successful as a parent are you? Abaana nga bali mu njaga, abaana nga they are becoming nobody mu bulamu, nga bali worthless, tebagasa. Okuyimirirawo kono convincing ensi boli lawyer bisigala nga bituleetera ebibuuzo bingi. Does not add up. So it is likely for more men to be thinking about their work while enacting the father role with the kids, talking with the wife and perhaps even while making love. Obusajja bwe buvaayo bulungi si kino ekyokumuteeka mu by'abaana. Parenting, that's why naye waliwo n'Abaganda akagambo ke boogera nkalowoozaako nnyo naye simanyi lwaki baakogera naye oba ne Bayibuli yeekogera omwana omusirusiru avumaganya nnyina omugezigezi aweesa kitaawe ekitiibwa naye sincerely ng'oli tateeseemu effort, you know, that means alina okulaba bulabi kwegamba asange nga kiwedde. Kati awo tujja biddingana nnyo bwe buzibu abasajja be basinga okwesangamu n'atuula mu masaŋŋanzira gayita obuwanguzi naye ng'afeiringa. Nolwekyo tusaba nti abasajja wano balance gye twagala okusavinga for this part of this program, omulimu gwo kikulu naye waliwo ebintu ebirala ebitudefininga. Nkyalufaafa we like it or not, abaana baffe gye babeera batudefininga. Very much. But they even carry your name. Imagine, it is so interesting. Ne bwe mba sikulabye ne ndaba abaana bo, I can imagine obwongo bo. Ne bwe mba also gauging the kind of family. Ne manya family eno abaana bano are good indicators of who we are. Lwekyo omusajja wanditutte ebiseera okumanya abaana bano mu kukula bakuze batya. Value systems ki ze balina, what do they hold dearly mu bulamu bwabwe? What is it that they celebrate in life? Abaana bano bayina biki byoyinza okugamba nti bye twandibadde tugamba nti bintu biba defininga nga birungi nga byamaanyi, omusajja obibateekamu. Mu programu endala gye twakola emabega eri twakola statement Mukyalufaafa go wagikola, and I loved the statement. Taata ono Katonda akulekawo mu position yo okole ekitundu maama kyatasobola kuzannya. You complement each other. It's not by mistake. It's designed. Kati okuddaawo n'osuula ennanga mbu kubanga olina omukazi ali understanding ennyo. Mukazi wange sina nakye mwogerako, mpulira nnyo obujulizi obwo obw'ekijegajega mu kanisa bantu nga babuwa. Katonda yampa omukazi era nze ekintu kyensinga okwebaliza Katonda yampa omukazi. Katonda bwakusula ku mukazi ngono wange. Kati bambi olwokuba ekitonda ekikazi Katonda yakitonda with the simplicity. Kanyabo ogenda okola nakanga kesi sasesa sirwakuba nti obujulizi bulimu nnyo amagezi. Actually buswaza omusajja naye ayinza okubanga yeyo time yokka gyafuna chance omwami okumwogerako ebirungi. Kati kanyabo nekesesasesaawo naye olwokuba ono alowooza nga ate abasajja tusabe nnyo amagezi. Ddala buli muntu akwata omuzindaalo noyimirira mu bantu. Bino byenkugamba Mukyalufaafa mbiwulidde mu basajja bangi. Naagira bali sinnaba kwogera kigambo kyonna maama w'abaana asooka ayimirire, kanyabo ne kasika buggomesi ne kagira ne kayimirira. Kati ogenda okulaba omusajja ng'atandika
tofayo mukyalo fafa byonna byenkola ngenda bikola very briefly in a minute or less in just seconds kati bwe kasituka omusajja n'alyoka akola statement n'agamba nti singa tabadde oyo singa amaka gange gavaawo dda ekyo kankutegeeze kiri so defeating kati byonna ebirala byoyagala okutugamba oli yeyandyogedde gwe novaayo gwe toyogera naffe you don't even qualify okwogera kubanga walagajjalira obuki naye ku graduation bamuyise yalina okukola ki abasajja tuddeyo mu bifo byaffe era mwami Bikongolo teekawo just kakoma tuwumulemu katono tukomewo omulabi waffe wa 3BN TV tovaawo katukomewo. Yes, omulabi waffe wa 3BN TV tukulisayo nnyo mu kuwumulamu era still tukusaba weekuumire ku TV eno okyagalize n'abalala olaikinge emikutu gyonna egya Vento Media kuba programu eno eragibwa ku mikutu gyabwe ku Facebook balina media zonna osobola ogisanga era mwami Bikongolo ovuddeko ng'olina point ng'eyokya nnyo era nsaba oleme kwegamba ogimalirize bulungi kuba ebadde holding a lot of water. Yes. Buli bogaana okuyimirira mu gaapu eyiyo waliwo enjogera abazungu bagirina etrendinga nnyo bakiyita standing in the gap. There's a difference between standing in the gap and standing in the absence. Ntera nnyo kiyigiriza abantu nakyo. Abakazi bangi bayimirira mu absence, not in the gap. Okutegeera okwanga okutono. Gap kitegeeza waliwo party eriwo etegeerekeka naye kati wano we wali gap. Meaning waliwo kyentandika nakyo waliwo ekiriwo ne tu breakinga mu gap nejja but we still can have the hope to continue. Yes. Amaka gatu tegayina buzibu omukazi n'osasula ku fees omukazi n'asobola okubanga asobola okuyamba koko ku nnyumba n'agipainting oba n'asiba tiles naye nga tomulekedde kusima kuva mu musingi kati mu lupapula lwange nateekamu ebigambo bino ne ngamba nti we need to note that the father role is secondary for most males even for the family system. The primary parent is the mother. Ulira akagamba ako omuzadde gwe tugamba ali primary gwe tugamba nti yasookerwako yasinga obukulu research alaga yeno research do you really need to do research on this observation out of observation okay it remains research kuba mu research fe tugamba nti one of the ways of carrying out research is through observation. So it remains research kale. Research oba observation etulaga nti omuzadde asinga okubeera obukulu mu bulamu bw'omwana ye maama. She provides the prenatal shelter. It is the mother to whom the child is umbilically connected. Echi olulira. Yes. Omwana mwaliira. It is the mother who is equipped to nourish the child after birth. Namabere. Yes. Kati oyo go competinga naye mu bulagajja vubu. That's the point. Somebody who bonded with the child right before birth. Kwegamba ye n'omwana we bamala ddo kwatagana nga tanaba nakuzaalibwa. Nali nsoma ekitabo ekimu
bakola statement ne bagamba nti omukazi lwafunye olubuto oba n'alususpectinga bw'ati nga ddala mweruli they and then atandika okubondinga n'akantu kali akatannaba yadde okufuuka sayizi y'envunza kuba omukazi olubuto akaana bwe kaba katonda akataka mu lubuto bwe baba bakakuyambye katandikira ku sayizi ng'akaloolo ke kajja mbu naye omukazi lwakizuula buzuuzi bw'ati nti ali lubuto akonekitinga n'akantu kali kakati singa ezo facts tuzimanya you can't afford okuba kati paati gy'obeera osigazza yakudda nakawago k'amenvu eyo paati anybody ekikwewunyisa ku bintu omusajja katonda byeyamulekera okukola ku parenting any other person asobola okubikola bw'oba tobikoze for sure ontegedde ekirungi okyogedda ndyusemera omuntu omulala yenna asobola okukola ki okubikola wabula katonda akulekedde ekibangirize musambira omupiira ng'amanyi nti osobola okujja mu butamiivu bo n'ettamiiro lyo kuba olwo abalaba program eno nga batamiivu mu ttamiiro lyo osobola okujja ne kabalagala osobola okujja n'amata g'omwana kubanga ky'onaaba okoze tekyenkana tebakusabye kumuyonsa kuba ne banaakikusaba tokisobola teyakulira mu nsawo yo kati ebisigaddewo bisobola kyenateeka mu lupapula luno era nsaba abagoberera programu eno bamanye nti omusajja okola ekitundu kinene nnyo okubeera reckless you use a lot of effort to be worthless kubanga our part is the easier part abeera olwemanyala okuba fuli okwogera ebintu byange naye nga si kyangu nnyo ndowooza naddala ku 3 kati okusabika nsabika nnyo nnyo omusajja okuleka ekitundu kiri kyakola ne baga nti omukazi yaconcevinze one time nakola statement wano era twali ku programu eno ne ngamba nti teweetaaga magezi okufunyisa olubuto any fool can do that nali ndi ku programu eno wenakikolera kakati honestly speaking part ennene ya parenting etudde ku mukazi kakati bwe tubanga katonda yatulekera ka 20-30% nga 70% eri wa mukazi naye ka 20% nako kenyini omusajja n'ogamba ndi munafu nnyo nako sikasobola Richard R. Clayton bw'aba awandiika agamba nti the father olira manyinze nyala nnyo oluusi okola research mu bintu byange abantu balebeko olowooza nti byange Richard R. Clayton one of those prolific writers benalindabye yakola statement n'agamba nti the father is merely the vehicle through which sperm is provided for conception merely kagambo merely ne bw'oto tegeera nnyo oluzungu kayina engeri kanyoma merely oliawo merely the vehicle through which sperm is provided for conception katonda mu kusaasira okungi yaddira akasuwa ka sperm n'akateeka ku basajja otherwise singa ako teyakabalekera omukazi n'aba nga asobola okumaliriza geemu mu byonna ng'omukazi akwata bukwasi bbeere lye n'alinyiga n'afuna fertilization genda bugenzi mu kisenge n'akwata emikono gye ebiri anyiga ebbere agenda okuvaawo ng'aconcevinze abasajja abasinga tebalina naye bambi omukazi ajja n'amanya omwana ajja kumwagala the only way gy'asobola Clayton kyawandiika omanyi bano abazungu bwe babeera bawandiika bw'otascalinga down bye bawandiise oluusi abantu babirekayo mu bire the father is merely the vehicle through which sperm is provided for conception the source of economic support during pregnancy that is yoyo ng'aliko a little better and thereafter a sort of detached and bureaucratically sterile arbiter of family disputes, the hitman who carries out the punishment orders that have accumulated during his daily absence from home. Oh, what a statement. What a pregnant statement. Statement in kanjikyuse omusajja atereka buteresi kasumbi ka sperm
and any fool carries it. Katonda awabubi yagaba oba kwegamba through which sperm is provided for conception. The source of economic support during pregnancy asobola okubaako ate n'oyo ali ku level tebereza muzungu bw'awa awandiika bino ali mu kujeregana kukuba naye akimanyi the given sperm ozirina the given ekitali contentious ojja kulabirira olubuto njagala olabe lwaki tuli bubi mu bazungu ne bw'ayawukana n'omukazi alondoola olubuto n'alulabirira society eyo bw'ejja n'egamba nti we caste race saagala kukkaanya nayo naye bw'otunulira engeri byetwekolaakola obawakanya bw'oyagala oddemu obawulire wali owakanyizaako omuntu naye nga bwemuga nti komawo mbuulire I think they are 90% tukyali wansi nnyo wano omuntu aleka omukazi alina olubuto lwe n'ayinaayina nga tafaayo abaana nga bana after 3 years ne bamuleetera omwana nga atuuse n'okugenda ku ssomero ono mwanawo and women are so kind akola buli mwagamba ntulina okunoonya taata omusajja ono ebigambo bino kambikyuse batugoberera ennyo mu Luganda n'agamba nti mukutu oguyitibwamu akasente omukazi ng'ali lubuto nti era oluvannyuma lw'ebyo omuntu omulagajjavu eyeekolera ebibye ali awo bayise bureaucratically sterile anabita ye muntu atabaganya. It comes from the word to arbitrate, from arbitration, to arbitrate. So abasigazza the role of arbitrating, the role of arbitration of family disputes. Kali omusajja ono n'akomawo n'ayingira ewaka emisango mbu ejazziddwa obutali okumanya abasajja oluusi mbeewuunya engeri gy'otuula ku judgment seat ku bintu by'otamanyi na kumanya era abakazi kye bakola bakuleka wali ng'ekyerolerwa spectacle tobeerawo waka tomanyi ebifaanana kaakati bojja mumbuuliremu ani yatandise naye maama ye facts zonna akolaki azimanyi kati gwe n'otandika okuuma emirembe mukazi n'akuuma emirembe n'asirika oyo tajja kulya kyamisana gwe taamu ejo ojja kunoonya anaakuweerera naye nga singa ebintu obadde obimanyi ono omuzungu bwe nali nsoma ekitabo kino these are not internet downloaded material no mukyalo fafa no ewange I take time nenkwata ekitabo physically nensoma nenjagala okumanya author najjayo ki naye omusajja ono mu statement eno ne bulaba najijjayo wano nenjiboldinga bureaucratically sterile arbiter of family disputes the hitman who carries out the punishment orders that have accumulated during his daily absence from home. Daily absence, mark that. That is so. It is sad. Kwigamba tekireeta ssanyu n'akamu kyovala abawala ennaku zino balina akagambo ke bakozesa mwami bikongolo kagamba that one is a sperm donor. I know. So yakwegamba yakola donation eyo mu statement yange nze mwennyini eno yange si ya Richard Clayton nze nawandika nengamba nti as such ng'otunuulidde ebigambo biri waggulu there is little the father can contribute that couldn't be found in an alternative form. He is less than indispensable. That is if we accept the folk beliefs. Twetadde mu position nti we are not indispensable. We are dispensable. We have allowed abakazi okugamba they can thrive better. But do you know nti abakazi abamu n'abaana so sad to say nkyogera with nsaba nsonyiyibwe so sad to say amakamu egali ng'abaana n'omukazi they look forward ku kufa kw'omusajja. Oh, that can be sad. I'm sure those should be the least homes. I hope so. Yafuuka kizibu atemodde maama waabwe abaana talina kyabayambye abaswaza buswaza erinnya lyabwe abaana ne bagamba they would gladly see amalalo ge kakati
nsaba abasajja manyi byenjogera bibaluma kubanga nga abyogera binnuma sibyogera with pride kubanga nze mwenyini siri perfect many times ntula wansi nenebuulira nengamba mukama make me a better father eri abaana bange, can I be a better husband? But unless our cry is that waliwo n'ekirala ekibi ndowooza ekyetaaga okunotinga ekisinga ne ku byenaakoogera sofa eggulu teririiyo. Buli bwe tulagajjalira bye twandikoze heaven is premised on faith. Yes. Oba unfortunately manya akagambo unfortunately ne fortunately oluusi kantabula wenkoogerera kyovudde olaba abazungu batwanguyiza bagamba fortunately or unfortunately faith is premised ku bikolwa. Ogenda mu ggulu kwa kukkiriza naye ate okukkiriza must be evidenced by actions, by works. Tosobola kutugamba era James agenda n'avuma taka nti ayina bwakiyita ndaga okukkiriza ko ewatali biki bikolwa. Kati kizibu okulowooza omuntu nyinza oku sounding in the affirmative omuntu alagajjalidde famire ye eggulu liveeko. You can't enter heaven ng'olagajjalidde family. Surely. Era abasajja bangi mu ggulu tebaliiyo. Wano weelimbalimba ne weekwasakwasa bulesoni ne mwesabisasabisa. Wherever you are, bw'olagajjalira obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakukwasa obw'amaka eggulu liveeko kubanga oba weegaanye ne bannange era ne Katonda tumusaasire. How do you omusajja alagajjalidde family eggulu ligendamu otya okoleyo ekyokuleka okutusumbuwa? Kubanga which kind of twayogerako ku stewards emabega eyo which kind of steward are you? Nolwekyo I may be good enough, I'm not a theologian, meaning you will forgive my ignorance. Naye siraba b'osaanira ggulu nga weegaanye okukkiriza kubanga Bayibuli ekyo kyeyogera. Imbuka sitookola ebyo you are worse than a non-believer. Kasita obanga to providing na family yo. Yes. Kakati non-believer agenda mu ggulu. Ebyange bwoba obiwakanya ngenda n'embitungirira n'ekulaga nti ekiri mu kwegamba mu kyawandiikibwa. Era Mwami Bikongolo tugenda kuwummulamu katono tukomewo omulabi waffe wa 3BN TV tovaawo. Mulabi wa 3BN TV weebale nnyo okwekuumira ku TV eno era tukyeyongerayo n'omulamwa guno ogwa role kwegamba biki omuzadde omusajja omwami byalina okukola amaka n'abaana bakule bulungi. Mwami Bikongolo enyabo badde okyalina point gy'oyigirizaako. Mugimu ku mirimu gye nali nkozeeko okunoonyereza ne ginnyumira nnyo naye ne ginchallenging nnyo ne giyamba n'okushapinga obulamu bwange. Presentation eno mbadde nayo for the last 4-5 years naye ne bw'olaba ngi sometimes mbeera emotional nga ngipresentinga yanchallenging nnyo. Leonard Benson mu 1968 bwe yali annyonnyola yagamba nti womanliness kiva mu kigambo woman is still often equated with motherliness. Buli bw'oyogera omukazi ke kali ke nakugambye nakazadde kijja mangu. Maternal instinct. Yes. Womanliness. Yes. Manliness coming from a man is hardly ever identified with fatherhood. Oh, okay.
si buli bwe tutunulira omusajja nga tugamba sekazadde. Era ndakugambye mu programu emu nayogera tetuyogerayo kigambo ne tuga nti sekazadde w'eggwanga. Naye omukazi ne bw'aba malaaya tugamba nakazadde w'eggwanga abeera atya bw'atya. Kyekiddusa abakazi ne bamubikka. Fe omusajja ne bw'olaba tumuyitako n'alengejja bibye, end of the day musajja like any other man. Omwandiisi ono nzikanya naye yagamba nti manliness is hardly ever identified with fatherhood, especially in modern times, as we have already seen. Kuba twakiraba. Rossi mu 1968 yalaga the extreme cultural pressures for women to become mothers. Nawulira kano mbu waliwo era twabiyiseemu omukazi okusobola okufuuka maama pressures nene obunkenke bungi kaba kakyalina mu primary ne bakatandika okatandika olina okuyiga okutuula ng'omukazi bw'atuula onaabeera otya ggwe kale gwe bw'olituuka n'ozaala abaana ababo. Kakati wulira mu lupapula luno nagamba there is a danger that men may be encouraged not to become fathers. There is a close congruence between sex role term female or woman and the familial role term mother. Ebigambo bino tebitukaluubirira kubigatta. Waliwo biwulikika buli bw'oyogera ekigambo female n'oyogera ekigambo woman ne mother, they align. Male and father are two terms that do not cluster together. Not every male is a in father. Most cognitive worlds. Ako ge mazima. Omusajja asobola okusigala nga musajja nga n'enseemu tendereza musajja wa maanyi even if he is failing as a father. Ekituufu nnyo. That Bandera Kuayaka example. Please. One of the greatest men in this world, though he's fallen naye with South Africa. Nelson Mandela. A very great man. Well respected. Amma webale nyate ate ongoze bulungi nnyo. Naye we don't hear so much of his interaction. No, he was a failure as a husband and as a parent. Mandela bw'okuleka atabanyi records ze lolesa example ennungi he failed out on parenting. Kankutegeeze, make no mistake, he still ranks. The last I knew, Siri updated, the last I knew he was the most celebrated human being ever. Oh, sure. In the history of the whole world. Mandela nga bamutadde wa. I'm even told Nekave no jetusomako mu economics. He's, I think, the only man who will ever hit self-actualization. So abantu ngera nga mwandiisi bw'abadde annyonnyola bw'oba omutadde n'omugeraageranya ne Oprah Winfrey. Twogerako kukumanya kati bino byaba ababimanyi. Si buli kintu mu programu tulina okuba ng'okitegeera. Mubeeramu ke bayinza okuleeta nga sikako n'okavaako. Naye bano ba Oprah Winfrey nedda ago mazima njogera mazima. Bano ba Oprah Winfrey mu bugagga bwabwe bonna n'amaanyi n'ekisa ne bye bakoze. Society ekyalina weebakuumidde. Kubanga bamunoonyaamu okuba nti yali abaddeko mu maka gaani era n'afumbira musajja atya n'abeera successful atya. Buli bwe babeera batunuulira omukazi bamunoonyaako ekimwekuusaako ku kubanga yali successful ng'omukazi mu maka, successful nga omuzadde. Wano nateeka mu kukootinga wano nina obugambo bwe nakootinga wano ne ŋŋamba this could be due to the fact that for most males fatherhood is not a significant status. Hello? And also because most families could exist fairly easily without the father role being present. True. Nkugambye nti zimu mu works ze nali nkoze ne nyinza kola emotionally neesabira essaala nnyingi ya research nti lwaki omusajja bw'atyo bw'afaanana ng'ate omukazi ye bamusuubiramu bingi nnyo by'amaanyi. Amazima gali nti eri abasajja abasinga obungi ekyokubeera taata si status y'amaanyi.
Tetugitwala ng'enkulu. I can do without it. As long as nkolera government, ndi musirikale, ndi w'amagye. Kyovuga olaba. Osanga n'omusajja nga wani musuubidde alimu empeke. Nga he can be anything ku social media. Tainaamu kali. Aka instinct abaana bange banandaba batya. Era Stella Nyanzi namwewuunya nnyo. Stella Nyanzi oyo yali alina okwesuula mukazi oyo we Makerere mukozi munno oba yali mukozi munno. Formally, yes. Namwewuunya nnyo kubanga mu bwongo bw'abantu abakazi be tutegeera obulungi ate kya Stella Nyanzi kyatwanamizaamu. Nali naludde okulaba abo bwe batyo. Simanyi oba eyo boldness. Okay, the negative energy. Negative energy kubanga abakyala abasinga they would not be able to come out to do that. But behind the scenes, much as all these things were being done, Stella was the mother and father of her children. So sometimes nature nacho chongera omuntu either muyamba oba omukolo. She was a single inalongo yakuziza abaana yekka. So I think, to me, as analyzing Stella's behavior, I would say, nature kyamukosaamu endaba y'abasajja bw'abanga ye asobola okubyekolera. Akantu akannuma bwe nali mpandiika ebintu bino ke kakagamba nti fatherhood is not a significant status. And also because most families could exist fairly easily without the father role being present. Zisanga nga zesetinze basaba kuba wandigambye nti tukangazeemu awo gobikula Bayibuli n'osabisa famire naye omukazi bayigiriza abaana baabwe Bayibuli babasabira babateeka mu mikono gya Katonda babatwala babagulidde amataka bakoze ogenda okunoonya omusajja nga ne bw'aba taliiwo. Nsaba Katonda atusaasire mu pogwamu eno olwaleero. Abasajja nze ekyandiko kibabeereko natunulira kitange. And I said all my prayers nga nkyali muto. Yes. Nga nti onyamba nga nesibira nga taata wange. I prayed. Era bwe nzize enkula nzize nga neegayirira Katonda. Kino omukyalo Fafa nkikubuulira njagala omuntu andaba eyo aleme kubeera mistaken. Siri perfect at all. Ndi wanting nnyo era ntuula oluusi nesalira n'omusawo nga Mukama make me better father. Make me one. Eyo ye spirit gye nsuubira mu basajja. Naye the moment bw'oleeta amalala ekisinga okuluma ensi y'omusajja becomes one of the most lonely worlds ngo ejinga. Wano ng'okyali muvubuka muto kati olaba mukya Fafa wana abantu batuyita tubeeraawo speaking engagement nozimalawo tozimalaawo fenga tuzunga nze natandika okuzunga nga sinaba na kuweza myaka 18 bakuyite kati kankutegeeze bakwagala bakyakubalamu ensa. Naye time etuuka nze nkirabyeko ne ku basajja abaliwo olwaleero agati oyo mumuleke manyi gamugwa muli mu lukiiko baleese erinnya ly'omuntu Zaibu muleke. Kakati abasajja ekitulimba wano nga bakyakuyita wano nga bakyakuwaana bakola batya. And that is time bound. Kwegamba sikyalwere. Ntuula mu programs ku radio. Nakola statement wano nkiddamu. Oluusi bw'oba tonjagala si kirungi nnyo okuwuliriza bakobi b'amasimu nga bakuba nga nvakola program. Nga tonjagala bw'oba onjagala ekolera. Bw'oba tonjagala program ebejja kuyisa bubi. Ofunamu nkaaga munga. Kati abasajja bangi oluusi ne ba media personalities bajja ne bawanikibwa nalowooza nti kati ebyo si bye bitudefininga. Olwaleero ku TV bakulaba enkya abakusaba ojja otuule ku TV wano be bakugamba ne bakuwandikira akabaluwa aga nti dear Mr. Omanye ebbaluwa zonna ziri polite okuleka nga agiwandiise musiru but every letter must be a polite letter. Twagala kukwebaza olw'omulimu gw'obadde okola naffe ku 3ABN otukoze bulungi nnyo mu kaseera ako kati paragraph esinga okubeera enkulu ze ziri eziddirira so si eno naye twagala okutegeeza nti okuva mu kaseera bwe kati ne bwe kati ne bwe kati tujja kuba tetukulina
As simple as that. Meaning we are not defined by media. We are not defined by offices. Osanga omusajja ndabye ku basajja mu maoffice mulimu yeetoololera akola orders zikola zitya. Abaganda tugamba nanyini kakomo. Abasajja mukyalufafa babeere n'entunnunsi ezibalaga nti ebintu ebisinga ebitumalira obudde biri temporal. Byakaseera buseera tebitu defining. We are not defined by media status, by social media status, by tuli defined bolwala bakuza waka tebakuleka ku office teri yo office ekitongole kyenkolera kye kimu ku bisinga ekizimbe office zikati ezaaka mu Kampala. I can bet on that. One of the most magnificent buildings in the whole of this country kye kifo wenkolera with the ample spaces and all that. Naye mark this, tewaliwo kafo wetukuumira mukozi alwadde tumujjanjabireko kaawo. Era kasitalu nze nkugambye nkola ku nsonga z'abakozi. Ate ekikulu kiri nti human resource. Kasita tukulindalinda muko bwe tuti natugenga period weeri. Gundi leave yo ey'omwaka ngutwala leave yo. Get about sick leave. By law, you know, sick leave okuweebwa. Yes. Kakati betutandika okulaba nga ogoyinze beyond sick leave. Ne compassion leave zonna zimaze. Ne batandika n'okusala omusala gwo ne bagufuula gwa makati. Omuntu bw'oba olina amagezi abantu ababadde bakuwa omusala 100% kasita bagusala ne baguteeka mu makati kitegeeza ne half gye bakulekedde. Meanwhile oli luddawa. Where bank account jota depositing anga kantu konna teri your love, teri your sacrifice of whatever nature. Era abasajja abasinga be balwala gwe genda okikoleko research. Baba walula ne babateeka mu ddiiro. Abaana bakoye omujjanga. Kati kye bakola bamujjayo ne bamuteeka mu ddiiro buli abaagala okumulabako. Naye bakazi abasinga be balwala. Gwe mjala lufafa gendo nze bintu ebyange mbyogera as played as that. Bakazi bamekanga balwadde no basanga mu ddiiro. Babeerayo mu kisenge kubanga abaana bakyayina duty bajjukira n'okujjukira. Embonabona mama gye yababonaabonera. So badduka mangu eri ne bamutegeeza ne mu kagaali ne bakasindika ne bamukwatirira n'abuuza ku bantu ne bamuzaayo. Omusajja obutasumbuwa abantu bamuleeta n'emifaliso gye ne bakuteekaawo. Kakati bano buli be bajja abantu bonna abajja twali tugenzeko okulaba omusajja nga maliriza. Twakonkona ono mulwadde nnyo tasobola kutwanukula nti muyingire paka bwe twalingiza naye nga n'abali emmanju tebamanyi nti tuze waliwo abakoze eki mukyala lufafa ne tutuula for 30 minutes. Omulwadde tasobola naye nga liiso lyokka eriiso lye liringanga lye liyita abantu tasobola kwogera. Naye abaana bamulesaawo. Abasajja nsaba nga neegayirira Katonda. I'm going to all those lengths. Katonda bwana kuyamba nakuwa obuwangazi ate abasajja abalagajja bawangaala nnyo gyokyegendereze nakyo kikoleko okunoonyereza. Katonda ayagala olabe bawangaala nnyo n'aripinga kye yasiga. Mwami Bikongolo olina ebintu bingi bulijjo sikolanga analysis ku mulwadde w'omuddiiro naye leero badde nsanze nnyo abaami nga balina ddala abaye nnyo. Naye abakazi osanga bameka abakazi bo tebabeera bayi naye basigalayo mu bisenge. Abaami basatu naye nali mmanyi bakikoze for the good of it nti baagala banguyira omutuka. Abaana bakoyo batega sena kinene nnyo kyekoze ku bulamu bwange. Naye Mwami Bikongolo ndowooza omulabi alina kyayigamu naye saba era osobola wrappingayo obugambo abaami gye banaagenda nakyo kubanga ebadde topic about men. Roles zikatonda zaatuwa okukola ng'abasajja eri bakazi baffe n'abaana baffe teziri crafted by men. That's the point I've been trying to say. They are not crafted by men. They are divine. Leadership, to lead, to be there. Kati uli betuzeegana, we suffer the consequences. Ezimu kwezo loneliness ekike kyo waggulu, languishing in poverty. Toge amaanyi g'abasajja gakwewunyisa. Abakazi kano kamalize ne kano. Ojje weegendereze amaanyi g'omukazi in most cases
gastayinga kyekimu over kubanga gali nnyo mu bwongo n'okola obuvunaanyizibwa bwe. Kati ag'omusajja galimba gali sizono gatera nnyo okukeewaawo mu 5 awo awo genda okulaba omusajja ebintu bigenda naye alwana akyakuba ekikalu yegolola bw'ati kumba akola atya akkirira. Kati olw'okuba tubeerawo kaseera Katonda akaseera kaba tuwadde mukyala Rufafa yakozesezza akagambo kabadde kalungi ne kansigala ne ku bwongo to depositinge ku accounts zaffe ogenda okunoonyaayo bye wa depositinga nga really tuyanza nnyo mu bikongolo omulabi wa 3BN TV sirina kyenja okwongera ku ekyo kubanga tuyize nnyo era nsaba ebigambo bino weeyongera obyetegereza kubanga bijja kuyamba nnyo naddala ng'omwami mu maka obutabeera lonely nga mwami bikongolo bwagambye. Era katusabe tugalewo programu eno naye era tusuubiza nti mu programu eri eddako era tujja kweyongera okuyiga mwami bikongolo sobola okugalawo n'essaala. Ebigambo Katonda byetwogera ku programu eno bingi ku byo biri very painful, quite piercing. Ofumiitiriza obulamu bwaffe ne tukola evaluation nga tujjudde gaps nnyingi ng'abasajja. Omulabe Sitaani akoze kinene otusuuza obuvunaanyizibwa bwaffe. Naye oluvannyuma lw'okulaba ebintu bino ng'ate mazima Mukama osobola okutuwa amaanyi ne tufuuka ky'oyagala tubeere. You can make us whole and better again. Nsaba omusajja abadde alaba programu eno ng'ebintu bibadde bimutabuseeko ayinza okufindinga hope asobola okuddamu n'anyweza essuubi lye nti Yesu asobola okumukomyawo. Komyawo obulamu bwange, komyawo obulamu bw'omusajja oyo tubeere abasajja abayimiridde mu positions zaffe nga tusobola okuweesa erinnya ly'ekitiibwa ng'abakulembeze b'amaka gaffe ne families zaffe zibe nga zigulumiza n'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Otuyambe mu kino Mukama tusabye okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu